Bassebo ne bannyabo twalyangambidde nga Namukago ali ku Buganda. Nabagamba nti mpaawo atabukuttira obufumbo ne nnyoko abukuttira, mpaawo atagukuttira omukwano ne nazaalawo agukuttira. Kyewajja okulaba nno okyekkaanya amaaso g'omunya gekkaanya omunyale. Mwankonedde dda kubanga ebigenge bikonera ngalo, nange bwe ntyo neeyagala ng'ebikagge ebyakasuula eminyololo. Ndyeno ku kizinga Bunjakko gyeni mu kutabaalira. Zolengera ezo nsekese za nku wano mu Buganda ezo bayita olusekese lw'enku. Ennaku zino tufumbira kumanda, tufumbira kumanda ennaku zino. Naye ng'ekyamazima kiri nti abajjajjaffe baafumbiranga ku nku ebbanga lyonna. Bajjajjaffe baafumbiranga ku nku ebbanga lyonna. Kati bano abaana ab'obuwala bonna babuwala bava kwetikka nsekese za nku. Naye omwetissi w'olusekese lw'enku ategana, era Kafeero yamuyimbako nti yagwana ekyoja mu miro, kubanga abeera akuwoza ebbanja gy'ataayanika nku n'akutuma mu kibira. Kati bano abaana bateganye era basaana kye bayita ekyoja mu miro. Naye ekyoja mu miro Kafeero kyeyayogerako teweerabira nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere gwe nayagala okusoma olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono, oyita Kasaraba 25564749 enamba ejja kutuusa mu inbox yange. Ate era mu ngeri ey'enjawulo njagala okutegeeza ebigambo bino nga tukyali ku nsonga eyo y'emu. Ekyoja mu miro kyenjagadde kale okunnyonnyola, ndowooza nve wano. Ekyoja mu miro y'emmere oyo eyatyabye enku gye basooka ne bamubegerako n'alya. Kyekyoja mu miro, mmere yebeera eyokya, ebeera eyokya. Ekyoja mu miro yasaana ekyoja mu miro, emmere eyo gye basooka ne bakubegerako mu bwangu n'olya yeyitibwa ekyoja mu miro. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere, baana bawala baabano bava kwetikka nsekese za nku. Mbasanze eno mu kibira bakiyita Kyeru, eno ku kizinga Bunjakko. Kale n'olw'ensonga eyo kambasiibulire wano batwale enku ewaka. Beebale nnyo okubeera baana bagonvu era mweraba.